Inside Story Uganda, real source of political updates. Ddala gye tubadde Dr. wetugendedde mu kuwummula nga ensonga tusigidde ekifaananyi ekigazi ddala ku nsonga y'olutalo olwabalukawo wakati wa Amerika ssaako n'eggwanga erya Iran, ate n'okuneneŋŋana okubaddewo oba okukyaliwo oba bawummuzaamu ndowooza bawummuza mmundu tugambye buli omu agamba nze ntankuula nja kukkuba amaloboozi gava wombi mu bwa Hezbollah ate ssaako ne bannaffe bano aba Israel. Naye njagala tugere ku nsonga za South Africa. Omukulu Julius Malema omu gwe tuyinza okugamba nti tayisibwa mu maaso mu ludda oluvuganya mu ggwanga erya South Africa, bamusalidde emyaka 5 mu misango egyekuusa okubeera n'emmundu era n'okugikozesa mu lujjudde. Ekibiina kye kisigalawa, obwenkanya bulabikawa mu nsonga eno, era kirina n'omukolo gwe kimuleetera. Tulengedde abantu abaliko ab'amaanyi mu ggwanga erya South Africa bwe batera okuva mu kkomere ate amaanyi gabeera nga ageeyongeddeko. Kiteekawa omukulu ono era n'emisango egyamusinze. Kakati omusango guno gutegeeza ebintu bingi. Atulaba alina okukimanya nti Malema abadde kizibu eri bakyerupe South Africa okumala ebbanga okuviira ddala ng'akyakulembera bamusaayi muto. Kubanga jjukira yagenda n'akyalira Mugabe e Zimbabwe, n'asinzireyo n'akola statements eziwagira Mugabe okugoba abazungu ku ttaka, era ng'agamba kyayagala kikolebwe ne South Africa. Kakati jjukira ANC polisi eyo yagivaako mu myaka gya 5 nga ne Mandela tannasibwa, ey'okutwala ettaka ng'abantu tebaliyiririddwa. Initially baayina endowooza eyo mu ANC naye baagiraba nga teri practical ne bagivaako, era waliwo ne bamemba abeewaggula ku ANC ne bakola ekibiina ekyabwe mu 59 nga bagamba kasita ekyo kivuddeko ekyo ga nti ettaka lyonna tugenda kulyeddiza nga ate tewali gwe tuliyiridde, ffe tetukyali nammwe. Naye olw'okuba okwolesebwa kwabwe kwe kwali okutuufu, ANC yasigala nga y'amaanyi ebbanga lyonna paka lwe yatuuka mu buyinza mu 94, era kiri ekibiina n'okusaanawo kyasaanawo. So kati Malema kyazuukusa mu ANC Youth League. Kati bwaddamu ebigambo ebye Zimbabwe, ekibiina kyalina okumukangavvula era okukakkana ng'akyabulidde, n'agenda ne bavubuka banne ne batondawo ekibiina ekya Economic Freedom Fighters. Bwe batondawo ekibiina ekya EFF kyajja n'amaanyi nti omulundi gwe kyasooka okwetaba mu kulonda ne kikwata kyakusatu, ekyo kyali kipya kubanga ANC yali efuna abagivaako naye ng'akalulu kabayisa bubi. Nti waliwo ekibiina ekya COP kyatandikibwawo nga Thabo Mbeki agobeddwa ng'ekisanja kye kibulayo mwaka. Abaali abanyiivu kubajjukira Zuma yali omu ku abo abagobesa Mbeki ng'ekisanja tekinnaggwako, kubanga Mbeki yasingisibwa omusango munda mu kibiina kye ogw'okubeera mu kkobaani eriteeka emisango ku Zuma, ne bamukako okulekulira era n'alekulira ng'ekisanja tekinnaggwako. Galema Motlanthe n'afuga akaseera akaasigalayo okutuusa ajjako Buzuma lwe yajja mu kisanja kye. Naye bagenda abanyiivu bakola ekibiina ekya COP kyafunayo ababaka ba lubatu, kati kumpi kyasaana nawo tekirina na mubaka mu paalamenti olwaleero. Kati ebibiina bingi ebyagezangako bamemba abagezangako okuwaggula mu ANC nga batyo bafaanana. EFF nejja nankuba mpya nti omulundi gwe yasooka okwetaba mu kulonda nekwata kifo kyakusatu, kiba kinene. Malema amaanyi ge ne gamweyongera era nga alina amasannyalaze mu bavubuka. Zino ebiseera we nasomera South Africa ku university ng'olaba bavubuka abambadde obukofiira obumyufu obwa EFF nga babeera bangi matendekero aga waggulu. So naye nga
ayina olutalo lunene n'ebibiina ebigundivu naddala ANC mwe yava. Ekyokulabirako yatawaanya nnyo Jacob Zuma ebbanga lyonna nga president nga bulwajja okwogera mu kye bayita SONA South Africa State of the Nation address. SONA sorry. Nga ateekawo embeera ey'okukyankalanya olutuula. So nga muziziko eri ANC naye ng'ate era muziziko eri bakyeruppe naddala mu kibiina kyabwe ekya DA. Kakati n'abeera mu lutalo ne bakyeruppe lunene era ababadde bamunoonya enkya n'eggulo. Kati ndowooza nti emu ku nsobi Malema gye yakola, bw'oba ottunkana omulabe wo otyo oyina okukkiriza amaanyi ge nti ayina amaanyi butereevu. badde Bw'osoma ekitabo kya The Art of War Sun Tzu mu kukiwandiika agamba nti bw'oba ottunkana omulabe lw'olina amaanyi mulage nti oli munafu. Alowooze nti oli munafu. Lw'oli omunafu ate mulage nti oli w'amaanyi. Olina okuba nga totegeerekeka. Kubanga struggle ekwetaaga nga wooli okugiggusa. Bw'oba toliwo ogiyamba kitono. Kati ensobi gye yakola okubeera n'emmundu nga teri mu mateeka, kuba ku ddaala lyasobola okuweebwa emmundu mu mateeka. asobola ogisaba. Naye ate n'okubuguma si kya bukulembeze n'ofulumya amasasi. Ezo nsobi za mirundi ebiri. Tasobola kuzinenyeza muntu mulala yenna. Kati abalabe be awo we baamuteegera. Ekibiina ekiyitibwa AfriForum kirwanirira ddembe ly'abakyeruppe naye bali ba extremists abakyalowooleza ne mu nkola ya apartheid. Si apartheid wabula apartheid. Kigambo kiri mu lulimi olu Afrikaans olwogerwa ba Afrikaana be South Africa. Yes sir. Kati abaki AfriForum bakkiririza mu ebyo bo balabanga de Klerk yakola ensobi nnene ne banna okuddira obuyinza ne babuddiza abaddugavu. Baga South Africa efaafaaganye. Kati ne babanga bakunoonya gwe n'obawo omukisa kubanga South Africa eri ku mawanga abiri agasinga okubeeramu obusambatuko bw'emmundu mu nsi yonna, gun violence. Kati amateeka gagendera ku mmundu makakali n'ekigendera okubonereza abo abagikozeseza obubi naye ate n'ebibonerezo okubanga biyina deterrent effect. Nti kazibwe bw'alaba kye bakozese luwooza ye ng'aganze sijja kukola nsobi ya kika ekyo okuziyiza. Kakati yensobi gye yakola mu 2018 yali ku mukolo gwa kukuza myaka 5 egy'ekibiina kyabwe. Jjukira kyatandikibwa 2017. Kati ku kabaga n'akyamuka nnyo n'akwata emmundu n'akuba amasasi mu bbanga. Tegayina gwe gaalumi. Naye mu mateeka ge South Africa ekisooka okubeera n'emmundu olina okuba ng'okkiriziddwa mateeka. Ekyo kiri mu black and white, bwino omukalu teyagirina mu mateeka. Ekyokubiri ne bw'oba nayo mateeka okufulumya amasasi walina okubeerawo embeera ekuviirako ekyo. Wano yali mu kujaganya, tojaganya na kufulumya byasi. Ekirala ne bw'oba ojaganya kifo kyo w'ojaganyiza ng'ofulumya ebyasi. Singa gye gagenze yagakubira mu kifo omuli amayumba g'abantu, singa gagenda ne gafuna amasasi ago gwe gakuba ali ku pate kwoli oba n'atali ku pate mu kifo omwakolera pate yamu. Kati egyo misango gyamukutte tasobola kugyegaana. Biri alina okubyogera nga munnabyabufuzi era n'omulamuzi yabadde muzungu. Kituufu yabadde muzungu. Naye ezo facts tezigenda kuvaawo. Kiba kyolaba nti musango guno guludde mu kooti ne gwakalubirira bapuliida be era ku ssaawa envanyuma kwe kuleeta senior counsel no Tembeka omulasita mulabyeko. Tembeka mugundiivu nnyo nti ne South Africa musango gwe yawaabira Isirairi mu ICJ 2024 y'omu ku bapuliida South Africa be yatwala. So mugundiivu nnyo naye yaze ku ddakiika esembayo era mu kujja
kyasobodde okumukolera ennyo kumuyamba butasulayo jjo bwe gwamuse muvi n'asaba okujulira kati bw'asaba okujulira nga kisobozesa Malema okuvaayo naye mu kujulira era tayagala kuwakanya nsala ya kusingisa musajja we musango yetembeka focus kuba kimanyi ezo basic facts tezigenda kuvaawo mateeka ge South Africa amateeka gamukwata ye kyayagala kibonerezo kyatakkaanya nakyo kuba wamanyi asobola okufuna obuwanguzi naye ku kyo gamba nti bamuleke yali agizanyisa buzanyisa nga musanyufu tekisoboka nti yagirina nga talina kubeera nayo mu mateeka kati kikuzaayo ne kukiri nti bannabyabufuzi gwe Malema ogamba abali mu buyinza ba ANC bakwataganye n'abaddi ekubajjukira kati bali mu mukago batuukiriza interest z'abazungu okunyigiriza mu abaddugavu naye naawe ayagala okujjako bali ate bw'otagoberera mateeka bubaka kibwosindika gwe bw'olifuuka tolibeera nakyemalira in fact otuukiriza na bigendera bya AfriForum egamba nti abantu abafaanana nga Malema balifuna obuyinza ensi egenda kufuna obwannakyemalira kuba gwe wandibadde omusaale mu kumanya amateeka gye mugayisa mu paalamenti gafaanana gatya era galina kugobererwa gatya kyokyola nti nga gumaze n'omukka muvi oludda olwabiro kuba AfriForum yeya LOPA eri ekitongole kye bayita National Prosecuting Authority ye ofisi ya Ssaabawabi South Africa kakati NPA newaaba omusango kubanga bali AfriForum baala bakatambi akapate ne beekubira enduulu eri Ssaabawabi n'agenda mu kooti kati ofisi ya Ssaabawabi yabadde esabye n'ekibonerezo kya myaka 15 abeere mu kkomera nga baga nti ekibonerezo ekyo kijja kukola ng'ekyokulabirako eri abantu abalala bangi ne bannabyabufuzi abalowooza nti balina amaanyi okuweta n'okulinnyirira amateeka omulamuzi ye n'aga nti asijja kuwa 15 mpadde myaka 5 kati advocate Tembeka kyayagala kulaga nti ekibonerezo kyabadde kisusse eky'emyaka 5 basobola n'omuwa ekibonerezo oba sikyakubeera mu kkomero oba okwera oluguudo ekibonerezo era kyeyabadde asabye teyatta muntu nawano kyeyabadde asabye era ne mu kujulira tawakanya conviction tosobola kugiwakanya nsonga ki eyali emukubya amasasi mbwajaganya teriiwo ye lwaki yali akaalakaala ne mundu nga takkirizibwa kukaalakaala na mundu kati so omunamu mulimu ebyokuyiga eri banne kati ekizibu ekiyinza okuvaamu kyekino singa mu kujulira kubajjukira kati ekibiina kye kyaseeseetulwa tekikyalina mu kifo kyakusatu EFF kati eri mu kyakuna ekya Zuma kyekiri mu namba 3 era bebakulira kati n'opposition mu parliament ekibiina kya Zuma ekya Umukonto wesiziwe etwabyogerako nnyo mu kulonda so kakati okusoomozebwa kwalina kwekuno nti ekibiina kye ekya EFF kitambulira nnyo ku masannyalaze ge ng'omuntu kati ali munda singa agenda munda singa gyagenza okujulira basalawo nti tukusibe oba n'etaano baakuwa mitono tukuwe 15 ng'egyali nga oludda oluwaabi bwe baali basaba EFF kyangu nnyo okusebengera kubanga EFF ne Umukonto wesiziwe eya Zuma bifaanagana nnyo byetooloolera ku bantu ekiwangaazizza Democratic Alliance ey'abazungu ne kuba yeetandise enkola eya apartheid ewedde kibiina kipya ne ANC ya 1912 lwaliro kyekibiina ekisinga okuba ekikulu kusemazinga wa Africa nga weekiri ye ANC soba myaka 10 naye ekigiwangaazizza ANC ki kuddukanyizibwa nga institution si kibiina kya muntu bantu balowooza n'okuza nti Mandela yakitandika ekibiina kyatandikibwa John Dube naye ne bazimba omusingi nga kibiina si kya muntu institutions ekyokulabirako bamandira mu 61 bwe baali basalawo okutondawo Umukonto wesiziwe bwe ne bagamba nti kati bo bagenze mu lutalo lwa kiyeekera bakoye ebyokwegugunga poliisi ne bakuba ne batunula butunuzi ne bazinga emikono nga baba batasobola kukwata muntu omukulembeze w'ekibiina ow'okuntiko yali takkaanya nabo
Neba musayi muto ne bakuyega ba member ku lukiiko olufuza abasinga obungi. Resolution neeyita nti wabeerewo ekibiina ekyaba musayi muto. Already Mandela yali akulira ba musayi muto. Nenga bagala kutandika kibiina kyabayekere kya Omukonto Weesiziwe. Yes sir. Okakananga resolution yeyise. Nenga president wa ANC tasobola kujiwakanya. Era aba mu South Africa balowooza nti president wa ANC ye yawayo ne Nelson Mandela akwatibwe. Kubalo bamukwata yali ava kumukyalira. Ngolo Mandela amaze okufuka. Ye yali kamanda wa Omukonto Weesiziwe yasooka. Yali saba yekera wa ANC. Yasooka Nelson Mandela. Nero bamukwata yali amaze okugenda ka Ethiopia, Cuba n'awalala kati ng'akomyewoko yeesoloseza n'ayingira munda mu ggwanga erya South Africa. Kannakyalako wa mukama waba avaayo poliisi n'esuula emisanvu ne bamukwata mu mmotoka we yali ne bamusiba emisango kwe kutandika egyamutwaza mu kkomera gye yamala emyaka 27. Naye pointi gye nkulaga nti mu kugenda okutondawo Omukonto Weesiziwe president w'ekibiina yali tayagala. Naye democracy ng'akola ekirala nti ANC ne we yabeerera mu nsiko ng'obukulembeze si bwa nakyemalira. Batuula ne balonda ne bakyusa abakulembeze. Kakati kijiyamye nti yagenda okukwata obuyinza nga system ya demokrasi yasimpya gye bali. Kiyo kyolaba nti twogedde ku tabo mbeki parliament si ye yamugoba. Kibiina kye kyamugoba ne bwe kyamugoba nase ekitiibwa mu demokrasi ya w'ekibiina najja ateeka ebbaluwa erekulira mu parliament. Zuma parliament si ye yamugoba kuba naye teyamalako kisaanyi. Naye Kazito kaava munda mu kibiina kya ANC kubanga bayina organis engumu. Kati EFF ne Omukonto Weesiziwe enjawulo gye balina era nga kwe kusoomoza kwabwe nti beesigamye nnyo ku masannyalaze g'abatandisi b'ebibiina ebyo. Ekyo no kizibu kyene ku bibiina by'amawanga ga Afrika wano mu bibiina by'obufuzi mu Afrika na ne Uganda mu gitwalidde. Butereevu nti ebibiina byesigamye nnyo ku bantu era omuntu bw'avaawo kubeera kusebengerera kwa kibiina. So kati singa bamala ne bamusiba EFF eyinza okwongera okusebengerera. Eddakiika 3 ezisigaddeyo hangala okulonda kukyusiza bingi. Yes, enkyukakyuka zabadde za muggondo eza Sande. Ezakomeza obukulembeze bw'omusajja ow'amaanyi era omukambwe Victor Obani abadde afuze emyaka 16 gye emyaka mingi ku lukalu lwa Bulaaya. Eno mu Afrika temuba kantu. Naye ku lukalu lwa Bulaaya ne mu nsi eyina enkola ya Westminster system. Omuntu okufuga emyaka 16 si kya bulijjo ajja 210. Naye muvubuka omuto ekyewuunyisa nti Victor Obani ye yazimba ono. Peter Maja zakyogera lunyi kuvanga muto yatandika okuwagira Peter Obani nga muto nga tanatukana myaka gya kulonda naye nga mutunuulira ng'omuzira wa Hungary naddala mu 1989 bwe yakulembera abatakabanira demokrasiya okuwakanya gavumenti y'abakomunisiti eyali ewagirwa Soviet Union. Bw'atuuka ku university ekibiina kya Obani kye yatandikiramu ebyobufuzi. Obani bwawangula obwa Ssaabaminisita 2010 n'amuwa n'omulimu mu minisitule y'ensonga ez'amawanga amalala. Naye oluvannyuma ne baawukana n'agenda ku opposition. Kati ku opposition gye yayingidde juzi 2024 gy'ayitidde n'asooka okuyingira paalamenti ya Europe kati gye yavudde n'ajja amegga mukama we. Lwaki enkyukakyuka zino nkulu nti Hungary Victor Obani abadde agivuga agiza saidi ya Russia ne mu lutalo olugenda maaso mu Ukraine. Peter Maja agamba eri ekkubo kyamu era mu press conference yasoose nga awangudde yategeeza bannamule nti yakwogera ne bapresident yakwogera n'abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya 10 ne bamubuuza yo wa Russia wamukubidde n'agayo sigenda mukubira naye ye bw'aba nkubidde nja gikwata ne bwe n'agikwata nja mugamba ekintu kimu emyaka ena gy'omaze Ukraine gimala ekitta abantu ky'okoze eyo kimala ekigambo kitta abantu ng'okikozesa ku Vladimir Putin. Jukira oli yali mukama we Obani abadde anenya banne mu Europe nti mwe mwasosonkereza nnyo Russia nga mukozesa Ukraine ne muleetera Russia okulumba Ukraine. Kati onazze
ate kati anenyoli amugaye kitta abantu kyokoze kimala myaka so tekijja kuba kyangu Vladimir Putin okwata essimu akubira omuntu agenda omugugumbula oba okumuteekako ekitta abantu ekirala era Trump abadde awagira nnyo Victor Orban yasindika ne vice president we J.D. Vance n'amusabira akalulu okumala ennaku 2 era bamubuziza naye n'omukubira essimu yagala sijja mukubira naye bw'anankubira nja kukwata muyite mu Okitoba tugenda kuba tujaganya emyaka 7 nga tujjukira omwaka banansi bahangari lwe beekalakasa ne beeri omuguju nga bawakanya obwannakyemalira bwa Soviet Union kati era omwana mulimu obuswanyu eri Russia n'eri Donald John Trump tasobola kujja ku mukolo ogwo gwagamba nti ajja kumuyita kati Trump si kyangu kumukubira simu naye Trump mu bigambo bye teyakitutte bubi yagenda awagira Victor Orban naye ayoza omupya Peter Maja mu ngeri eyewuunyisa kuba Trump kimwanguyira okugugumbula eyamugugumbudde ne ku luno teyagugumbudde yagambye asuubira okukolagana ne Peter Maja era amuyoza okutuuka ku buwanguzi naye ekitaliko kubuusabuusa kyekirwa nti kati Hungary luli ebadde mu EU naye nga omanyi betwayitanga barebo MP basekikubu oli mu movement naye nga buli kaseera ate si yoyo nti buli sanda agenda mu kereziya tagwa mmisa ye Joe Biden ono eyakabuyingira olw'okuba abuyingidde bukulu nga yeetegeerera agoberera nnyo enzikiriza J.D. Vance kubanga jukira yazaalibwa maama we nga muyaga yali tanatuusa kiseera kya kuzaala kugamba yali tanneeteekateeka abakyala babatera kugiyita accident nafuna olubuto lwa J.D. Vance nadda mu biyaga ava ku musajja ono adda kwoli bajjajja ne batwala J.D. Vance okumukuza kati bajjajja baali balokole n'akula nga mulokole bw'atuuka okwetegeerera n'obulokole n'abuvaamu n'afuuka atheist atakkiririza mu Katonda oluvannyuma nga musajja mukulu maze n'okuweereza amagye ga Amerika avudde mu university kati afuuse na musuubuzi sente zitandise okumuyitaba J.D. Vance erinnya likuze lifuuse ddene mu Amerika n'asalawo bwe yatunuulira enzikiriza zonna n'aga nti enzikiriza ekwatagana n'ebirowoozo bye nga conservative yali nzikiriza ya Bukatoliki tekkiririza mu nkola ya kizaalaggumba tekkiririza mu byakugyamu mbuto ebirowoozo bye era bw'obyetegereza ebyobufuzi bikwatagana nnyo n'ekereziya ate ng'era mujjumbize mu ekereziya yenjawulo gy'ayina ne Trump ne Joe Biden yadde bombi bakatoliki Biden yazaalibwa mu Bukatoliki n'abukuliramu naye oyinza omuyita omugamba kulembera musapule eyinza omutabukako kakati ono mukatoliki era gabadde maanyi ge mu ba conservatives kakati okusoomoozebwa kwafunye nti mukama we bwe yayogedde ebyansimattu ku paapa kubanga okwawukana mu ndowooza ne paapa ku ye Trump atali mukatoliki oba oliawo mu politics wa Amerika kisobola okukkirizikika naye ate okwogera ebyansimattu tekikkirizikika gwogamba nti oyina engeri gye wayamba paapa ono okufuuka ekyamazima abamanyi engeri ekereziya gyerondamu bapaapa ekyo bakimanyi nti tekisoboka naye J.D. Vance neyesanga mu mbeera ng'ate yalina okuwagira mukama ekiringa ku lutalo lwa Iran yaluwakanya mu kusooka mu kusalawo naye commander in chief bw'alagira kiba kimukakata era yamuganze sikkanya nalwo naye gwe bw'okanya na Trump netasobola kujja mu lwatu n'amuwakanya era yawagidde mukama we Trump ate n'agenda mu kumuwagira
n'ayagala ayingire mu subject eya theology gyatategeera kigenda wala nayo n'akolerayo ensobi. Kakati n'abasumba b'ekereziya mu Amerika nabo ne bamwambalira. So abakatoliki si be basinga obungi mu Amerika naye balina sizable number, omuwendo gw'otayagala kufiirwa kubanga anoonya akalulu tewali kalulu k'oyagala kufiirwa, tewali kalulu k'oyagala kufiirwa. Kati abo abadde abayina kitole nga kwatandikira okugattako abalala nga bo abayina kitole era mu kalulu akaggwa abamu bawagira Trump nga bagamba ensonga lwaki bamuwagidde vice president we conservative awedde emirimu naye ekimu ku bibadde bimufuula conservative kwe kukyuka kwe n'afuuka omukatoliki mu 2019 nga kimufuula conservative ataliimu kubuusibwa busa kubanga bevangelicals ba conservatives mu America naye bayinamu ensonga we bawewa ku conservative values okwawukana n'abakatoliki. So kakati okusoomozebwa kwalina kweku nti Trump amutadde mu mbeera ey'okkontana n'ekereziya ate gw'oli mukatoliki. Abakatoliki balina enjogera nti Roma bweyogera kiba kiwedde teri akiddamu. Kati gw'omukatoliki ow'ekimmemmette nga J.D. Vance kubanga Biden tosobola kumuyita mukatoliki wa kimmemmette F. Kennedy oyinza okukalubiza omuyita omukatoliki ow'ekimmemmette, J.D. Vance omukatoliki ow'ekimmemmette. Ate gwe okontana ne Vatican kattuka amaanyi kamutaddemu ate nga sikeeko kokka waliwo akalala ne ku nsonga z'olutalo kuba already wabaddewo ebizibu by'olutalo nti olutalo mu America teluli popular. Olutalo mu Isirayiri lwatunzi Abayisirayiri approval rating n'obuwagizi bwe balina eri olutalo ne Benjamin Netanyahu yonna e Lebanon ne mu Iran lw'amaanyi era bangi tebawakanye tebawagira kya ceasefire. Naye ate mu America yo kirala yo abaluwagira batono. Kati ogwo nagwo mugugu J.D. Vance gwayina okwetika era ensonda ziraga nti ye yasomola n'eggulire lyafulumizibwa New York Times wiiki ewedde abantu babategeeze nti bannange yadde olutalo nduwogerako era nduwagira naye nze mu kulusalawo saalimu. Eggulire eryo lyafulumira mu New York Times wiiki ewedde. So kati ekyo kibadde kikyali awo. Kati ate Trump n'amutikka omugugu omulala ng'alwana ne kereziya mwasibuka kiggwerawo. Ekyo kizibu okumanya kitegeerekeka nti obuwagizi bw'abadde alina mu ekereziya mu Amerika tebusobola kusigala kyekimu. Ku ky'olutalo asobola okubaako byazza nti nga Trump bwe yamusindika mu nteeseganya ezasembyeyo singa amuzaayo n'akiggusa asobola okufuna kwe yeesigama okwogera ng'asaba akalulu ng'ekiseera ekye kituuse. Ku kyekereziya ekisobola okumuzza engulu mu maaso eyo kukuba mavi ku ttaka ne yeetondera ekereziya nti Trump yampabye era asobola okusonyiyibwa. Talina ngeri gy'asobola kukinnyonnyola. Okay. Tweyanza nnyo Dr. kutusigira ekifaananyi ekyo. Debate ebadde nnene nnyo n'okusingira ddala abagoberera ennono z'ekereziya naye nga tukyali mu mbeera ya kulwanagana era n'okulaba nti wabeerawo okukomya entalo. Papa aliko ensonga ezimu ndowooza ze yeesigamako atambulidde nnyo ku mukululo gwa Papa yava omuwummuze Francis ey'okulaba nti basoosowaza emirembe. We tuba tutunuulidde Lebanon ne Israel okwogera kwasoosowaziddwa kiteekawa okuneneŋŋana okubadde wakati oba okukyali wakati w'ababiri bano. Ani naani? We tuba tutunuulidde okuneneŋŋana okubadde wakati wa Israel ne Lebanon. Kakati Trump yakase Isirayiri ogenda mu ceasefire gye badde teyagala ey'e Lebanon. Ate era Trump yakaka Isirayiri ogenda mu ceasefire y'e Iran kuba Amerika yateesa nga Isirayiri teriyo kye baateesaako
nga kisiba Isirairi emikono e Iran. Ekyo kibadde kikyali awo. America Trump n'alangirira nti wagenda kubeerawo ceasefire nga ne ba minisita mu cabinet ya Netanyahu tebakimanyi. Era bwe yayise cabinet okubategeeza bw'osoma emikutu gy'amawulire empapula z'amawulire zonna ez'Isirairi olwaleero ge mawulire agalimu nti Netanyahu yagenze okuyita cabinet nga Trump amaze okukiteekayo ku mutimbagano ne bamubuuza twatandika ddi okukola emirimu bwetutyo nga Amerika yetusalirawo tukolera ku balinga abakolera ku ntoli za Amerika tuzinira kati ku ntoli za Amerika nti ku kye Iran twakuleka ne ku kino ekye Lebanon kubanga ekye Lebanon kyo kibakwata butereevu nti aba Hezbollah buli lwe banyiiga omudumu basindika Iran mu bukikakono bwa Isirairi so kyo bakiwulirira ku nnyama butereevu. Kati Netanyahu ali mu katto ti abadde tasobola kujemera Donald John Trump naye atawaka birala opinion polls zo zibadde zaagala Isirairi egira esigala mu Lebanon ng'esesebula aba Hezbollah. Era opinion polls zonna ziraga nti tezikkaanya na Netanyahu kye yakoze okugoberera Trump. Abakulembeze b'ebibiina ku ludda oluvuganya gavumenti abasinga obunene bonna bali mu kukomerera Netanyahu ne kaakati. Mulimu General Eisenkot, mulimu Yair Lapid, ye leader of opposition. General Eisenkot kati akulembera ekibiina kya byabufuzi naye yaliko n'omuduumizi w'amagye ga Isirairi. Bonna endowooza yaabwe eri nti Isirairi teri nsonga egizikiza muntu ng'aba Hezbollah bakyalina. Bo bagamba babadde balina kukozesa maanyi okunafuya Hezbollah balyoke bave e Lebanon. Era bagamba nti kino kibazizaayo mu ceasefire gye babaddemu ey'omwaka. Hezbollah egikozesa kuddamu kweteekateeka kulumba Isirairi. So si kuwanika. Kubanga mu ndagaano eno eya Lebanon ne Isirairi Lebanon yeeyama okujja kuba Hezbollah emmundu. Kakati aba Isirairi abantu ba bulijjo n'abali ku opposition bagamba ekyo tekiriiyo. Hezbollah tesobola kuwaayo mundu mu mirembe eyina kkubwa bukubwa. Kati ke katu Benjamin Netanyahu kaalimu. Omukisa oguliwo nti bukya ceasefire yatandise. Isirairi egigoberedde ebitundu nga 9 ku buli 100. N'aba Hezbollah bagigoberedde ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100. Jjukira bo tebabaddeyo mu nteeseganya. Baziwakanya n'okuziwakanya. Kulembeze waabwe Sheikh Naim Kasim yavumirira enteeseganya zino. Kubanga Netanyahu yali agenda mu nteeseganya yagamba kyayagala kujja muntu kuba Hezbollah. Kati Kasimu ngagamba nti ogenda otya mu nteeseganya ng'ekinaavaamu tukimanyi. So wabadde wendowooza nti oba oli awo engeri aba Hezbollah gye batali mu nteeseganya zino tebajja kuteeka wansi muntu. Naye oluvannyuma lwa ceasefire okutandika aba Hezbollah beefuze. Naye ekiwandiiko kye bafulumiza nga bagamba bakyetegereza embeera n'obwegendereza with caution. Bakyetegereza embeera with caution. Naye ekitabuusibwabuusibwa nti tebanaddamu kusindika bikompola. Tetumanyi oba endagaano eno enaateekebwa mu nkola okumala ebbanga eriwera kubanga ebyafaayo bya Lebanon ne Isirairi bukya Isirairi etongozebwa ng'ensi 48 bazze babeera n'enteeseganya n'endagaano mpitirivu naye zisinga obungi ku zo zigwa butaka. Ekimu ku kizisuula obutaka nti mu Lebanon toyina gavumenti okumala ebbanga ddene erina maanyi galamula nsi yonna. Amaanyi ago tegalina. Omanyi kye bayita state mu political science erina okuba ne capacity okulamula ensalo zonna. Era capacity eyo kasiteggwawo ensi bagiyita failed state. Nga bwe tulaba eri Libya. Kati Lebanon eri mu mbeera eyo okumala ebbanga ddene nti wakati wa 75 ne 1999 baalwana olutalo olw'omunda wakati w'Abasunni, Abashiya ne Bamaronite Christians. Enzikiriza ezo kumpi buli omu yenkana munne mu bungi.
kati Lebanon okwawukana namwanga g'Abawarabu amalala bo tebalina nzikiriza gyoga nti yesukkuluma ku ndala. Ogenda Iran ojja kusanga nga Abashiya be basinga, bodda mu byamawanga nga Abapashians be basinga, Baturkmens be basinga oba bayita Baturks. Bogenda Saudi Arabia ojja kusanga Abawarabu be basinga. Kakati enjawulo eri e Lebanon nti kumpi bonna benkana era bagenda mu lutalo olwakirwaniri baluvaamu nga tewali muwanguzi wankomeredde kwe kukaanya nti obuyinza tubugabane. President abere Maronite Christian, Speaker abe Mushia, Sir Minister abe Musuni. Kakati Abahizibula bubatandika emirimu gyabwe mu gy'ekinaana n'okutuusa kati webali nga ba non-state actors ninga bakola emirimu kumpi egirina okukolebwa gavumenti. Balina amagye bakalakala ne mundu, bazimba amasomero, bazimba emizikiti, bazimba amalwaliro, batuusa n'obuweereza ku bantu. Kati naye teri gavumenti erina capacity kubajjako mundu kubanga balina n'abaka mu bitundu nga bwe balagira abaka be balagidde be balondebwa ne bayingira mu parliament. Mu parliament abaka babwe ne batta omukago n'ekibiina ekya Amal kyekifuze parliament okuva 1992. Speaker aliko owa Amal Pata abaddeko okuva 1992. Kakati tasobola kuwaayo Bahizibula. Kati okusoomozebwa wekuba nti government kati yene MP eriko eya AU yajja mwaka guwedde ng'esuubiza okujja emundu ku ba non-state actors bona. Yadde ekigambo bakozesa kigazi kya non-state actors ne baali batunuulidde Hezbollah. Ne mwaka mulamba tewali kye baali bakoze ku kubajjako emundu. Kati ne mu ndagaano eno beeyama titugenda kubajjako emundu. Ne Kasimu Nayimu ku balaza yabagambye obusobozi mubulina era ina abasuubiza nti eddwaniro lye ligenda okubeera omulamuzi. So kati obuzibu bwe buli nti Isirayiri era ne mu ndagaano eno yerekeddewo akadirisa kaluwa nti tugenda kusirisa emundu naye bwe tulumbibwa twanukula. Lebanon yabagamba mujje amagye mu bukiikaddyo naye baga tetusobola kugajjayo mwe nga temuzze mu bifo we tubaagala mubeere kubanga amagye ga Lebanon bwe gategasobola kumaamira Lebanon yonna. Hezbollah ejja kusigalawo ate Hezbollah yereeta Isirayiri mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Kati ebyo bye bigenze bisse kubanga endagaano eyasooka wakati wa Lebanon ne Isirayiri yali omwana mu mwende yatonta balasiri kutabaala. Balwana nga Isirayiri yakafuna obwetwaze mu bbanga ttono ne bateeka omukono ku ndagaano yatonta balasiri kutabaala. Nebeerawo okutuusa 67 ekyagisula olunaku olw'ennaku 6 dewo. Naye okuva olwo bazze babeera mu ndagaano eziwerako naye nga ekizisuula bya bufuzi bya munda mu Lebanon. Ekyokulabirako endagaano ya 83 egisuula mu 84 bagiviiremu ddala aba Lebanon nga abalina okuteeka mu nkola ebyokuludda olwa Lebanon ate tebasobola kubanga ebitundu mwe balina okuteekesa mu nkola ate tebalinawo maanyi. Okakana nga ne Isirayiri egeze maaso ng'esigadde ekola ebikwekweto munda mu Lebanon ate kye yali yeeyama nti erina okukivaako ko Lebanon mu 84 nti n'endagaano ngivuddemu. Kati kwe kusoomoozebwa okuliwo nti we tujjidde ku mpewo nga Abahezbollah bakyefuze ne bagenda kwefuga kutuusa ddi era kasita banaasindika ekikompola Isirayiri ejja kukomawo bukomi endagaano eba egudde butaka. Kale tugenda kuwummulamu katono.